tuli ffenna ab'emikwano n'otambula ng'oli ku bunkenke buli musajja mufumbo gw'oyimirira naye mukyala wa alowooza omwagala wanje kyokka nga walokoka nga ne mu mutima gwo toyinaamu kirowoozo kikwana musajja mufumbo. Abantu balowooza abantu abatannafumbirwa tebaba na choice naye ng'ate baba ne choice nabo babaako ne kye baagala. Banirizaako abagalwa balungi era nga mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lwaleero mbayitidde Pastor Vicky Kiravu abasinga mu mumanyi era nga abasinga mumwagala nnyo. Pastor Vicky ono olwaleero muleese ng'alina obujulizi nate bwakuleetedde oba bwatuleetedde ffenna okutwaliza awamu. Pastor Vicky azze okwogera ku kintu ekyokusonyiwa. Ekintu ekyokusonyiwa si kyangu era Katonda akuyamba buyambi okubeera nga olina omwoyo okusonyiwa kubanga si kyangu. Omuntu akunyigiriza nnyo n'otuukira ddala ku kisenge naye munange obanga osobola okusonyiwa ate munange Katonda aba akuyambye era obeera muwanguzi kubanga si kyangu. Ekintu kino Pastor Vicky kye yasonyiwa mu bakyala oba si bakyala bokka wabula si kyangu okutwaliza awamu. Pastor Vicky avuddeyo n'atunyumiza nti yalina omwagalwawo oba yalina omwami eyamukwana n'amusuubiza ensi n'eggulu n'amuwaana n'amusuubiza buli kimu ku nsi kuno era bw'atyo bwe yali mu kyaki ng'agenza okusaba ne bayita abo abagole ndowooza nga batuuse okugatta tukitwalira awo ne babayita ku katuuti. Munnange mwabo abantu be baayita omwagalwa wa Pastor Vicky mweyali mwabo naye nga tabimanyi. Pastor Vicky tabimanyiiko, omwagalwa we tabimubuuliddeeko, kwegamba yali yakiraba bulabi ng'ate munange yeesanze omwana mulenzi ng'ali ku katuuti ak'abagole abagenda okuwasa. Ekintu ekyo kyamukuba wala, ekintu ekyo kyamumalamu amaanyi, kyamuzza emabega mu kukkiriza kubanga ekituufu kiri nti yali takikkiriza nti mwana mulenzi ono asobola nate okuyiibwa. Kyamuyigiriza bingi bw'osobola okusonyiwa ekintu bwe kityo kubanga mu kaseera ako kaali kaseera kazibu nnyo, kaali kaseera kakusoomoozabwa nnyo ku sayidi ye naye munange yayimirira Katonda n'amuwa amaanyi bw'atyo n'abeera n'omu ku abo abaasondera omulenzi oyo oba omwami oyo ssente ez'omukolo naye ng'ate agenda kuwasa mukyala mulala atali Pastor Vicky. Nze nno nyinza okubinyumya ne sibiwoomya bulungi era nkusaba otuule okkalire owulirize bulungi story kubanga egenda kunyuma ng'ogiwulidde eva mu kamwa ka Pastor Vicky yennyini. Katonda akumpeera omukisa era tuwerabira okusubscribinga, okulikinga n'okukomentinga. Mbebaza nnyo mwenna abakomentinga, akwa comments zibeera nnyingi olumu nga tetusobola ziyitamu zonna naye nga tubeebaza era tuba tubigoberera. Mwebale nnyo, Katonda batuwere omukisa. Wanje noonya Mukama okwekutula nsabira ebiro byange ebijja mu maaso awo. Ngenda okulengera layini y'abagole mu queue nga American Height mwali. Nensooka nsirikira ne ngamba oba ndaba bulungi. Nze owange teyaŋŋamba praise God Mukama yakuŋŋaanye. Nalabira awo ng'ali mu layini y'abagole. Bannange ne batuuka ku kituuti wano wennyini ekituuti kyennyimiriddeko. Wanje mubuuza ki? Nze siwulira bye mubuuza. Nakikola ntya? Nammwe baali babayiyeeko? Okay. Omwana mulenzi n'alinnya ekituuti eyali abalanga n'alyoka abaka omuzindaalo saamanya oba baamugule oba teyali mugule.
N'agamba haleluya. Abooluganda tugenda kulanga abagole. N'alyoka asikayo omwana mulenzi n'amuleeta wano n'asooka amuwaana n'agamba mulaba yakyamawa. Bamuwaana nkanula maaso mu kibiina. Ne bajjayo omwana omuwala. Yali ayaka oyo saamwetegereza amaaso gaali tegakyalaba bulungi. Naye wali nga ndaba omwana mulenzi ng'ayingira. Omwoyo omutukuvu mu nze n'aŋŋamba nti oyo omulenzi gwe bagenda okulanga. Nawulira nga nfa. Nawulira obuzito mu mutima gwange bwe sisobola kunnyonnyola nga ninga gwe batisse ensawo y'omuceere eya kilo 100. Ne mpulira nga nzisa naye ng'omukka mbaka mubake. Ne mpulira nga afunye kamunguluze. Wanje. Ne ŋŋamba Mukama ki kino? Kye nawulira sikyagaliza muntu yenna kukiyitamu. Bannange ne bayitawo ne bajja. Ne batandika okugamba ate muleete ssente. Twagala mutuwe ssente bannange guno omukolo gubeere gw'amaanyi tusobole okulumya buli kiramu. Naye wakati nga bagamba okusolooza ssente, omwoyo omutukuvu najja n'aŋŋamba we nali ntudde. N'aŋŋamba kwata ssente osige mu mwana mulenzi oyo. Ne ŋŋamba kale ogwo omuzimu ngukutula mu linnya erya Yesu. Bannange tebyali byangu. Ne ŋŋamba Mukama oli nze gwayiye. Nze ali mu bulumi. Kati ate n'obusente bwe nsigazza bwe nandinywedemu eccupa ya soda ne nzikakkanamuko ate nabwo obunsabye mbuweeyo. Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba ssente zikwata ozisige mwana mulenzi. Ne nsiriikirira nga sibitegeera. Nali nkyalwana n'ekyokkola. Abanoonya ssente abazitambuza mu bubaasi obwo obwakka mubumanyi. N'atambula nga ajja gye ndi. Eddoboozi ne liŋŋamba mu nze, Vicky, if you love me, do my commandment. That is a scripture mu Yokaana 14. Nzijukira nali neeyama maaso ga Mukama ne mugamba Mukama ngenda kwagala obulamu bwange bwonna ebyo bye tweyogeza ebyo. Ne mugamba Mukama buli ky'onoŋŋamba ngenda kikola era nkwagala era nkuwadde obulamu bwange. N'aŋŋamba kaakati, if you love me, do my commandment. Omulenzi musonyiwe. Ekirala kwata ssente ozimusigemu. Bannange tebyali byangu. Naye ekyo ekyawandiikibwa bwe kyagwa mu bulamu bwange mba ntunula asolooza ssente n'antuukako. Ne ndyoka nkwata ssente n'engolola omukono naye mu bulumi. Bannange ne nkwata ssente ze nayina ne nzisiga mu bbaasa. Bwe mmala ozisigamu Katonda waffe mwesigwa. Nzijukira bwe nalaba omwana mulenzi nga akkirira wano. Ekintu ekirala kye nagamba Katonda, namugamba Mukama mpe ekisa. Bannange Katonda mwesigwa nnyo. Afaayo nnyo ku bulamu bwaffe wakati mu mbeera enzibu, wakati mu mbeera ey'obulumi. Kubanga yampanirira mu kiseera ekyo. Nkubuulira tekyali kyangu. Naye bwe mmala okuwaayo ssente ezo ne mpulira nga waliwo ekintu ekinvaako n'obuzito bwe nali mpulidde munda mu mutima gwange ne bukendeerako. Of course tebwavaawo mulundi gumu. Naye natandika okuwulira ku mirembe. Ne mpulira nga kati bwe ntunula bwe nti ntegeera omuntu nti ono ye gundi. Amaaso ne gatereera. Nene nsigala ng'omutima gwange guluma. Mukama yeebazibwe nnyo. Ne ŋŋamba omwoyo omutukuvu ki kino? Eddoboozi ne lyeyongera. Ne lijja ne liŋŋamba Vicky, omwana mulenzi oyo musonyiwe.
Nensooka ngamba bw'anajja nanneetondera nja kukkiriza wakiri musonyiwe nga mu mutima gwange ninza asooka ajje nsooke mbeeko n'ebibuuzo bye mubuuza mugamba aha wankwana tolaba naye Katonda nannemerako haleluya nzijukira wakati nga nwanagana n'okusonyiwa omwana mulenzi ono omwoyo omutukuvu najja naŋŋamba Viki okusonyiwa kwe kwampanguzisa omusalaba naŋŋamba bwe nnali ku nsi abantu nabakola obulungi endwadde naziwonya abafuna bazuukiza ab'emmere nabawa naye abantu bennyini be bankwata ne ba haleluya nensaba ekisa ekirala neŋŋamba omwoyo omutukuvu mpa ekisa ekisonyiwa omwana mulenzi ono wakati nga nwanagana ne batugamba eyali wano ku muzindaalo n'agamba bannaye tusabire abagole baffe basobole embaga esobole okugenda mu maaso naye olw'okuba nali mmaze okusaba ekisa kya Katonda ne kinnyamba n'ensigo gye nasiga mu mugole ono bwe twatuuka kusabira omwana mulenzi ne mpulira nga munze mulimu ekisa kye simanyi gye kyava naye nzijukira nakisaba nga naakalaba omwana mulenzi mu koridi ne mpulira amaanyi munze ge saategeera we gaava ne nsabira omwana mulenzi essaala gye mpulira gye nandyesabidde senga baali baŋŋambye kwesabira tuli ffenna ab'emikwano era bwe twamala okusaba essaala ne basolooza ssente abagole ne batambula ne bakola ki ne bagenda nensigala nga nsaba essaala ey'okwongera okusonyiwa omwana mulenzi ono lwaki ndeeta ebigambo bino byonna abantu bangi mu bulamu buno obwasingo kugambye bulimu ebintu bingi bituleetedde emitima gyaffe okubanga giremereddwa okusonyiwa abantu abatuyiye ne twerabira nti abaana b'abantu bayiwa naye Katonda tayiwa tuli ffenna ab'emikwano nkwegayiridde olwaleero tuzze mu maaso ga Katonda nga twetaaga Katonda atuyambe ekyawandiikibwa kiri mu kyamateeka 23 olunyiri olw'omwenda n'olw'14 sooka onsomere ekyawandiikibwa ekyo ekyamateeka 23 olunyiriri olw'omwenda osome n'olw'14 23 Ekyamateeka ya Deuteronome essula 23 olunyiriri olw'omwenda. Bw'otabalanga mu lusiisira okulwana n'abalabe bo oneekuumanga mu buli kintu ekibi. Olw'14 kubanga Mukama Katonda wo atambulira wakati mu lusiisira lwo okukuwonya n'okugabula abalabe bo mu maaso go. Olusiisira lwo kye lunaavanga lubeera olutukuvu alemenga okulabamu ggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu nakkuba amabega. Bw'otabaalanga okulwana n'abalabe bo nga bwe tugolokosa olwaleero okwagala okuggyawo buli mulabe abadde atulemesa okuyingira mu bufumbo bwaffe, Bayibuli egambye oneekuumanga mu buli kintu ekibi. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda waffe atambulira wakati mu lusiisira lwaffe gwe mutima gwo, okugabula abalabe baffe mu mikono gyaffe. Olusiisira lwaffe oba emitima gyaffe kyeginaavanga gibeera emirongoofu, Katonda aleme okulaba ekintu kyonna mu mutima gwo n'akukuba amabega. Kyeva olaba olwaleero nsabye Katonda akumpeera ekisa ekikaabirira Katonda atuyambe tusonyiwe buli muntu yenna eyatwogerako ebigambo, abaatuwaayiriza, abaatusiiza enziro, abalenzi bonna abatuyiye. Lwaki? Ensiisira zaffe zisobole okulongooka, kubanga obutasonyiwa mu mitima gyaffe ebigambo n'obukyayi n'obusungu bwe twambadde
bituleetedde okuba nga tukeerewa, bituleetedde okuba nga tusaba naye nga Katonda tawulira, bituleetedde okuba nga tusaba naye nga Katonda mulamu bwaffe buli lwe tumukoowoola agenda okusanga olusiisira nga lujjudde obukyayi. Sajja yakuyiwa n'okyawa, abaayogera n'okyawa, abaamusonderako ssente n'abo n'okola ki, n'abaagenda ku mbaga nabo wabakyawa. Twambadde okweraliikirira mu mitima gyaffe. Bwe tulaba abafumbirwa nga bano abagenze ne batwongera ennaku, n'ogamba kale abo oba basaba batya? Naye Mukama simanyi kye namukola. Ne koobadde wano ng'oli mu kibiina, amazima gennyini ng'olunaku batuyise, Katonda agenda tukolamu omulimu naffe atwongereyo, era weemulugunyiza. Nina ekintu ekyantawaanya ennyo, buli lwe nalabanga abafumbirwa nga nnyingirayo esatu awo eza dry, Mukama nange nteekwa okuyitawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ne simanya nti bwali bujja okutuusa Katonda lwe yantuuza n'aŋŋamba, Viki, ogenda kufumbirwa si lwakuba abalala bafumbiddwa, naye ŋŋenda kuwa omwami olw'okuba ekiseera kyo kituuse. Bano boolaba olwaleero abayitawo nabo balina olugendo lwe batambudde, balina gye bavudde, balina ebisiibo bye basiibye, balina ensigo ze basize, balina olugendo lwe batambudde ebigere nga banoonya Katonda okutuusa olunaku lwabwe bwe lutuuse, ennaku z'omwezi nga 16 ne basomoka. Katonda nga bw'ali omulamu, waliwo olunaku naawe lwe lugenda okutuuka nga lunaku lwo. Naye emitima gyaffe ayagala gisooke giveemu obujja, tweyambule okweraliikirira, weeyambule n'ennaku eri mu mutima gwo. Katonda owaffe takola lwa myaka, Katonda owaffe takola lwa ggwanga, Katonda owaffe takolera beeru ate takolera bampi. Abagole ba leero nsanze wali omuddugavu. Black. Naye nga abakuba enduulu beebeeru. Ayiseewo. Abeeru be bakubye eki? Enduulu. Ate mbadde ndi awo ne nnengera n'akaana akawala kazungu nga nze. Naye mweru. Kitegeeza Katonda akolera abeeru n'abaddugavu. Katonda akolera abaasoma n'abataasoma. Katonda bw'aba atukolera akeebeera mitima. Togeza ne weekyawa. Tulina abantu abeekyayo olw'obumpi, tulina abeekyayo olw'obutono, ne weerabira nti Katonda mwene ye yakwebumbira n'akuwa sayizi eyo, n'akuwa kale eyo, n'akuwa hayiti eyo, n'akufuula ekyo kyennyini ky'oli. Katonda is the best designer. Bw'aba yakukola bw'atyo, awo wennyini we yakukolera wagenda okuleetera omwami atunule nga you are the best choice. Kati lekerawo okweraliikirira. Emyaka giveeko egirabika ng'egigenze. Katonda takola lwa myaka. Tuyina abaana abatolose wano nga bayina n'abaana nga bayina n'abazzukulu. Katonda n'abajjukira n'abawa abaami, naye ate gwe akyali embeerera. Amiina. Bagambye luno olukuŋŋaana lwa mbeerera zokka. Bali abaakulakula edda bagambye abo basooke babeereyo. Nawulidde bulungi oba bannimbi? Weekubireko mu ngalo. Kaakati kikyengezaako kuleetera wakati nga tugenda mu maaso ga Mukama omukabirira atusaasire, njagala tusooke tweyambule buli kintu kyonna. Weeyambule okuggwaamu amaanyi. Katonda akyakumanyi. Katonda alina pulaani ennene eri obulamu bwo. Bwe yakutonda ayina ekigendererwa ekinene. Atugambye n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Mu pulaani ze z'ayina obufumbo bwe gye buli. Kati njagala tugwe maaso ga Mukama twenenye, tumugambe Mukama tusaasire.
we tubadde twambadde obusungu, we tubadde twambadde obukaawu, Katonda akwagala era agenda kuyamba y'ensonga lwaki akuyise. We tubadde twambadde ennaku okweraliikirira ekiruyi obutasonyiwa amalala. Abamu tukyali basinga olw'amalala. Buli musajja akukwana n'omubuuza, are you registered with mobile money? Olikoki? Mbonoonya financial flow. Eyiyo eri etya? Oyo n'ayitawo ne baleeta omulala n'obuuza, oyo waggwanga ki? Oyina ssengawe yakutuuza n'akumatiza n'agamba, omusoga toleetanga, kale oliko ekikyamu. Omutooro toleetanga, omukiga toleetanga, omudinka toleetanga. Katonda gwe tuzze okunoonya olwaleero si Katonda w'abadinka, si Katonda w'abasoga, si Katonda w'abaki. Katonda gwe tuzze okunoonya. Nakugambye bw'aba agaba abaami akebera mitima. Kati naaga amalala tugenda geeyambula. Buli musajja kwana n'omunyooma n'omutunuulira okuva Kagere paka waggulu. N'omaliriza ng'okeereye. Nina abaana bemmanyi bangi abalemedde mu bwasingo naye nga kunyooma abasajja. Omulala bajja ne bamukwana n'amujereegerera. Mwana mulenzi bambi nga teyasoma bulungi. Ate okimanyi omusajja akukwana teyasoma, naye okumanya oliko ekikyamu buli lw'omusanga oyogera Luzungu. Kwegamba n'oyongera n'omutiisa. Oleeta olugezigezi. Ani yakugamba nti mu maka tufumbisa Luzungu? Kati nno kankubuulire mu maka n'obutungulu osiika osirise. Wanje kati toddayo kunyooma basajja, toddayo kujerega basajja. Ebyo byonna tugenda byenenya maaso ga Mukama. Tuli ffenna ab'emikwano. So tugenda gwa maaso ga Mukama. Omugambe Mukama nkwegayiridde ensaasira. Kubanga agambye Katonda aleme okulaba ekintu kyonna mu mutima gwo akukuba amabega. Olwaleero Katonda nga bw'ali omulamu tetugenda kukkiriza kutukuba amabega. Twagala Katonda agenda okutusinkana ng'asanga emitima gyaffe nga giteredde. Abasajja abaatuyiye bonna tugenda basonyiwa na buli muntu yenna. Tugenda kwenenya obwenzi bwe tubadde tutambuliramu abasajja be tubadde tukuula. Amazima gennyini senga wafumbirwa dda naye okukuula. Katonda buli lwabanga aleeta omwami wo agenda okukusanga ng'essimu gy'ositudde wakuula nkuule ate n'ogikuula ku musajja omufumbo. Abaziga g'abakyala abafumbo ne galyoka gakulukuta kubanga okuva omusajja oyo omufumbo lwe yakukwana sente ze yali awa mukyala we tasaasobola zimuwa, engoye ze yamugulira nga takyasobola zimugulira, ne school fees w'abaana takyasobola musasula. Wenjogerera kati osula mu apartment 2.5 buli mwezi ze basasula. Oyo akuliranye oyo totunulayo, onootunula nga tusa. Ali mu apartment naye nga musajja mufumbo yagisasula. Ne tumaliriza nga amaziga g'abakyala gonna nga gakomyewo ku mitwe gyaffe. Tetusiraana. Olwaleero Katonda nga bw'ali omulamu ekyo nakyo tugenda kyenenya ng'oli wano ng'oli ku musajja mufumbo. Twagala Katonda atusange nga tetuliiko bbala lyonna. Omugambe Mukama ne boyfriend abamu amazima gennyini wasuze na wa boyfriend Katonda akyawa kye bayita obwenzi. Engero 6:32 agamba ayenda ku mukazi oba omusajja tayina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu bwe yakola bw'atyo, alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa n'ekivume kye tekirisangulibwa. Kati tugenda kwenenya n'obwenzi.
Tulekerawo okula abasajja bassebo ne bannyabo ku luno lwokka Katonda agenda kuleeta ebitereke by'abaami baffe alema ate kusanga ng'olina ky'okwataganye nakyo. Aleme kusanga ng'ennyumba gy'osulamu mufumbo yagisasula. Aleme kusanga nga ne suuti gy'oyambadde ate wagikudde ku musajja. Ebintu ebikuule bituleetera okujja maaso ga Mukama nga tuŋoŋa. Nojja n'akaviiri maaso ga Mukama nga kaŋoŋa. Lwaki? Wakudde kakuule. Engato n'eŋoŋa, essimu n'eŋoŋa. Katonda nga bw'ali omulamu, olwaleero tusalewo tukoowe. Basi mikwano gyange, omuntu osobolera ddala okusalawo n'ogamba sikyaddayo kuula kantereere ne Katonda. Nkugambye nti nga tukaabirira Katonda otuwa abaami, tugenda kukozesa ejjinja limu okuba ebinyonyi bitya. Ebiseera bye tulimu bannyabo, mikwano gyange abagole, tuli mu biseera eby'enkomerero. Kati nga bwe tulindirira Katonda okutuwa abaami, njagala tuteeketeeke n'emitima gyaffe. Yesu agenda otusanga, ne bw'anaatusanga nga twakafumbirwayo emyezi 7, naye atusange ng'emitima gyaffe giteredde, tusobole ate n'okuyingira eggulu mu bulamu obw'emirembe n'emirembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati teekateeka omutima gwo. Ne bw'anaakomawo n'atusanga nga tutegeka reception, wakiri akusange ku reception yo, naye eggulu omalirize ng'okoze eki? Ng'oliyingidde, kubanga Yesu essaawa yonna akola ki? Akomawo. Musumba ate otutiisizza, nedda. Ago ge mazima. Njagala osabire omwami naye nga bw'oteekateeka omutima gwo, nga bw'otambula bulungi ne Mukama olw'ensonga ebbiri ezo. Katonda atusanga atusanyuse ku lw'obufumbo ate n'obulamu bwaffe obw'emirembe n'emirembe. Ensi tuli bagenyi, eri gye tulaga weewali obulamu obw'emirembe n'emirembe mu linnya erya Mukama waffe. So tugenda kwenenya mu maaso ga Mukama, tusabe Katonda atuggyemu emitima emikakanyavu egibadde gijjudde okutya, okweraliikirira, obujja, ennaku, obutasonyiwa. Tuyite omusaayi gwa Yesu gutunaaze, ate tuyite omwoyo wa Mukama atuteekemu omutima omupya, atuteekemu omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu bw'anaatuula mu ffe, yagenda otuteekamu embala eri ey'obwakatonda gye nkugambye, gye twatandika nayo. Atukomezeewo okwagala, atukomezeewo emirembe mu mitima gyaffe, kubanga weetaaga okuwummula wakati mu mbeera gy'oyitamu, mukwano gwange. Wakati mu bizibu byonna by'oyitamu, wakati mu bigambo bye bakwogeredde, weetaaga okufuna emirembe gya Katonda. Omuntu yenna bw'otabanguka, Yesu takola. Katonda akolera mu mirembe. Weetaaga okufuna omutima ogugenda okusonyiwa abantu bonna abakwogeredde. Olunaku lw'olw'embaga lugenda okutuuka ng'osobola n'okubawa kaadi bonna, kubanga abo bonna abakukoze obubi bateekwa okubeera ku mbaga yo bawe obujulizi. Tuli ffenna ab'emikwano, kati twagala omwoyo omutukuvu atukomezeewo omutima omupya. Ekyokubiri, omwoyo omutukuvu bw'atuula mu ffe, yagenda otuluŋŋamya ku baami abatuufu abava eri Katonda. Kikulu nnyo okufumbirwa omwami ng'omwoyo omutukuvu yamuleese, kubanga oyo yagenda obbayamba okutambula olugendo. Bano olwaleero batandise olugendo lwabwe, olugendo luwanvu, ate bwe tulayira mubiwulidde paka okufa lwe kulikola ki? Enewa Yesu teri divorce. Hakati weetaaga omwoyo omutukuvu akuwa omuntu omutuufu. Ekirala, omwoyo omutukuvu yagenda okulwanira entalo zonna ezibadde zikulemesa okuyingira mu bufumbo bwo, osobole okuzirwana, osobole okuziwangula, kubanga buli lutalo lwonna omwoyo omutukuvu lwabikula n'amaanyi agaluwangula gabeerawo. Tuli ffenna ab'emikwano, so tugenda kusaba. Njagala oyimirire ku magulu go. Bameka ng'oli wano ng'obadde tolokokanga, nga wandyetaaze okukkiriza Yesu abeere omulokozi? Mumpanikiraako ku mukono ng'obadde mukwano baabo we bali, kuba mu ngalo, kuba mu ngalo. Tubayina ababadde tebannalokoka. Kati gwe atannalokoka, nkusaba okwate mu kifuba kyo, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza.